Executive Media. Focus, innovate, succeed. Mbadde nsaba ombuulire ekituufu kubanga ffe tuli Baganda tetuziika muntu nga tetutegedde kintu. So omuntu eyeetuze bwe bagamba nti yeetuze taziikibwa na kubijja, naye ffe twagala tumanye ekituufu. Dokita ng'agamba taata wa Alvin nti omwana teyeetuze. Nga tusooka tufunako ripooti eyo ey'ekitundu. Final report yajja luvannyuma ng'etuukira ku poliisi. Era nga bampita nga baŋŋamba nti omwana yaziira, yafa kiziiro. Mu lulimi olw'ekisawo bakiyita asphyxia. Kaakati mbu yalaakinga oxygen. Ne bitusobera. Kaakati omwana nga tannaba kuziikibwa, oyo omuwala gwe bayita Eunice Birungi Kamuntu yali yatwaliddwa ku poliisi. Akawungeeza ako ak'olwokubiri. Konze ne mubuuza lwaki obwedda nkukubira essimu nga nkugamba nti Alvin abadde ki ng'obeera essimu ogisalako ngamba mbu tukyalina kye tumaliriza ate ng'omwana wange yafudde dda. Kubanga dokita naye ankubidde ngamba bamututte mu ddwaliro nga yafudde dda. Ko yeena ngamba mba nti dokita abadde tayagala tukubuulire bifudde mu ki? Bifudde ku Alvin ye yabadde ayagala abikugambe. Kati omulenzi yakubiranga amasimu nga bali mu ddwaliro. Gobo wakubanga amasimu yakkwatanga bali mu ddwaliro bali mu ddwaliro. Essimu nze nazikubanga, nze nali nkubanga nkubira ku simu ya mutabani wange. Essimu y'omutabani ani agirina yo? Essimu y'omutabani eri ku poliisi. Kati ate ebeera yeetya ng'omusango ti fayiro tetambula. Effayiro oluvannyuma twagenda ne tubannyonnyola lwaki tuzze ne tubanga ababakako okutuggyako statement. Ne mbabuulira biri nti nze ekyaliwo nga Alvin tannafa kyaliwo ekitiibwa ndi yankubira essimu ate ne dokita nankubira ate ne bijja byonna nga bwe mbikugambye. Kati nga ngezi The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyintanga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Phil. Sente nziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okay, kansubire muli bulungi Shamye Manja lyerinnya lyange oli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomala, sharinga. Tubeerawo waneeno nga tuwuliriza ensonga zammwe ate olumu ne tubawaamu ku bisesa bwetutyo, so beerawo nga osubscribinga tova ku Executive Media because oba ogenda kusibwa ebintu bingi. Programs zino ziteekebwa mu Center aba Gibbs Bridals, kosa Mimi's Glamour, ECOP Photography. Mimi's Glamour batunda sharias ennungi ne dresses empanvu, engoye zonna eziri elegant, kosa perfumes ennungi, ebintu byonna byonna ebikwatagana n'abasiraamu. Mimi's Glamour aukusa Apollo Road. ECOP Photography and Videography boba kuba bifaananyi ku mikolo gyonna egy'enjawulo, so osobola okubeera nga ate obanoonyako osobola okusigaza memories zo ez'omukolo. Rachel Auto Parts ali awo wa Kiseka, agenda abeere nga akuguza spare omulungi, ate aba TRA Investments nabo bakugamba nti bayina rims ennungi, beera nga nabo oyitawo ate babeere nga bakolerako ku mmotoka yo. Ndi wano n'omukyala agenda okubeera nga atubuuzaako atunyonnyola amannya ge, atubuulire naki ekyamutuukako. Erinnya eryange nze Kisembo Margaret, manyiddwa nga mukyala Waswa. Mbeera Buddo, nkolera mu kibuga. Ebyantuukako bibi. Nafiirwa omwana wange omukulu omulenzi Nyanja Alvin, yali asomera ku MOBS ng'ali mwaka gwa 2. Omwana wange oyo nga tannafa yayogerako ne sister we Alice Nalwoga ekiro ng'amusaba kukozesa ku ssimu ye ng'alina by'ayagala okurikodinga. Kati bw'amusaba ku ssimu ye bye yali ayagala okurikodinga, twabitegeerako enkeera nga zaali screenshots za messages wakati w'omukwano gwa Alvin omulenzi nga ayogereganya ne Alvin, naye ng'ensonga ze baali boogerako baali balina okusika omugwa oba okubiisanya n'omuwala. Mutabani we yalina mukwano gwe? Mutabani wange yalina mukwano gwe. Mukwano gwe oyo nga balina ensonga ze boogerako nga basika muguwa ku muwala, naye ng'asaba essimu ya sister we abirikodinge ku ssimu ye kubanga byali ku Snapchat ng'alaba bigenda kuvaako anytime. N'amugamba essimu yange terina bulungi muliro, mpozi gikyajinge. Awo we twasooka kumanya. Kati enkeera mba nalina mulwadde nno nga nva mu ddwaliro. Mutabani wange namuleka waka, ngenda okomawo nga nfuna essimu
okuva ewa sister wange ewa muwala wange omukulu omulala nga mbuuza maama Alvin waali ewaka konza Alvin taliiwo nga nkwata essimu nga nkubira Alvin bwe nkubira Alvin girlfriend wa Alvin ye yakwata essimu nga akaaba mpulira omuwala akaaba naye nga sinnamanya muwala ki gweokubye bukubi kubuuza kubye bukubi simu kubuuza mutabani wange waali kubanga nali nina emirimu gyagenda okukola ewaka ng'era musuubira omusangawo mutabani yali ava waka n'agenda ku mobs yalinga ava ewaka n'agenda ku mobs naye mu ntandikwa y'omwaka gwe ogwasooka yali asula n'emukwano gwe gwe bayita Julius Sali mu mwaka gwe ogwasooka kati mu mwaka ogwokubiri yali takyasula naye wabula ng'aviiranga waka era nga tukola naye mu kibuga kuba yasomanga evening ng'era agenda lwaggulo ne tumulindanga ekawungeezi ne tudda naye ng'ewaka kaakati bwe nkuba essimu omuwala muwulira akaaba naye nga sitegeera kiki kigenda mu maaso kati mukwano gwa Alvin gwe bayita Sali Julius aba ajjako omuwala essimu ate ngenda okuwulira nga Julius yayogera nange n'angamba maama tukyalina kye tumaliriza n'essimu n'agijjako ngenda okulaba essimu tekyaliko ngikuba ogw'okubiri eya Julius nze nakubira ku ya Alvin Julius agikwata bwevaako omulundi ogwokubiri nzira mungi kuba nga ngamba yali ampita mukadde tukyalina kye tumaliriza sooka olindeko nja kuddira ng'era addamu agijjako konze kiki ekigenda mu maaso Alvin abadde kiki ekimutuuseeko ngikuba ogwokusatu bw'akwata essimu omulundi ogwokusatu nga ngamba mukadde Alvin afudde konze afudde ki ng'agamba nze mbadde siriiwo oli omuwala Eunice birungi ankubidde essimu n'aŋŋamba nti ndeete emmotoka tutwale Alvin mu ddwaliro Alvin afudde nembeera nga sibitegeera n'essimu gye nagikasuka ku ssaawa eyo saategeerayo nembeera awo essimu yange eddamu okukubibwako nga waliwo dokita ankubira essimu aŋŋamba oliwa nze ndi dokita bwenti ne bwenti annyeyanjulidde nga ye dokita w'eddwaliro ery'embuya bayitawo ku ssatu nga ŋŋamba olina omuntu asobola okuvuga amangu akuleete wano konze simulina ndina mulwadde nva mu ddwaliro naye kankole ki kansindike muwala wange ajja ne taata we nga ŋŋamba nti oli mulwadde nali mulwadde ne Alvin yali akimanyi nti ndi mulwadde kuba n'eggulo limu baali bampa ekitanda mu ddwaliro wiikendi eyo baali bampa ekitanda mu ddwaliro ekyengera kati ne bansiibula olunaku lw'Essande naye ebyo eby'essimu byaliwo Mande kubanga omwana yafa lwakumeka lwakubiri kaakati nga ŋŋamba nti omwana wo bamuleese mu ddwaliro lyaffe wano embuya ng'amaze okufa eddakiika 20 ng'amaze okufa nti mwandyagadde okukola postmortem yaddamu n'ankubira essimu omulundi omulala ne mugamba twandyagadde of course twagala tumanye ki ekyamusse olwo kyalina amaanyi agoogera oba tonnakkiriza nga sibikkiriza naye nga ndi awo ninga awunze essimu bwe bagikubako lwenjijjukira gye ngisudde wamma nga sibitegeera munnange nga addamu ankubira essimu endala nga ŋŋamba bwe namugamba nti sisita we ajja ne taata we nga mbuuza sisita we ye muto wa Alvin oba ye mukulu we nga mugamba ye mukulu we she's 25 and above bwentyo we namuddamu naŋŋamba kale nti mugambye atuuse wa erugogo ali ku booda ajja era bwe namala okwogera naye nenkubira ne taata w'omwana naye n'agoberera n'ambuulira location n'atuukayo ku ssiini atuukira ku ddwaliro
Alvin gye bamututte ng'asooka naye abuuza ebibaddewo. Olwo ku ddwaliro gy'atuuka omuwala ono waali gwe bagamba Alvin gwe yafudde nga waali. Omuwala oyo yaliwo. Waaliwo ne brother w'omuwala oyo. Bwe baabanyonnyola nga omuwala agamba mbunze mbadde siriiwo nga ngenze kukola research Alvin mulese mu nnyumba nga yeebase ngenze okukomawo nga bambuulidde amawulire nti brother nga afunye accident nenkola ki ngenze okudda mu nnyumba ndropinga ebitabo ngende ndabe mukwano gwange brother nga afunye accident nsanze Alvin yeehanginze n'essuuka mbunga yeehanginze mu kinaabiro. Mu kinaabiro nga waliyo ki? Mu kinaabiro tewaaliwo kintu kigamba nti yeesibye naye nga bw'olaba oba tiwaaliwo kugamba nti ayina ne waayinza okwesiba era byatusobera. Ebibuuzo bingi kubanga ye yagamba nti omwana wange yetta yakomitinga suicide. Twebuuza yamugjayo atya amuteeke wansi amukuba ebifaananyi abisindikire sister wa Alvin Alisi amuweereza ne audio nga ali mu kabanze simanyi kyakola Alvin nsanze yesse mbwera bannange mujje mbakubira mujje kambaweereze location. Kati oyo Alisi ate ye yakubira sister we Jackie. Kati bwakubira Jackie kwe kunkubira n'angamba maama Alvin waali ewaka kati abwe bityo we byatandika. Naye Jackie ng'amaze okutuuka mu ddwaliro ne taata we baatwala Alvin mu ddwaliro okukola postmortem. Era baali mu theatre bulungi nnyo simanya mu mochare baali mu mochare ne basala Alvin ne bamukebera buli wamu teyalinaako buluizi ezi zonna zasuuka oba bagamba suuka teyalina. Era dokita n'akola report n'akonfaminga nti Alvin yasuffocatinze teyeetuze talinaako bubonero ku mubiri gwe bulaga nti yeetuze. Kubanga taata omwami wange yagamba dokita nti mbadde nsaba ombuulire ekituufu kubanga ffe tuli Baganda tetuziika muntu nga tetutegedde kimu. So omuntu eyeetuze bwe bagamba nti yeetuze taziikibwa na kubijja naye ffe twagala tumanye ekituufu. Dokita ng'agamba taata wa Alvin nti omwana teyeetuze. Nga tusooka tufunako ripooti eyo ey'ekitundu. Final report yajja luvannyuma ng'etuukira ku poliisi. Era nga bampita nga baŋŋamba nti omwana yaziira yafa kiziiro mu lulimi olw'ekisawo bakiyita asphyxia. Kaakati bwe yalaakinga oxygen ne bitusobera. Kaakati omwana nga tannaba kuziikibwa oyo omuwala gwe bayita Eunice Birungi Kamuntu yali yatwaliddwa ku poliisi akawungeeza ako ak'olwokubiri. Bwe batwala Alvin mu emulaga okumukebera for postmortem ye Eunice Birungi baamutwala ku poliisi ya Jinja Road. Naye enkeera saawa zaalinga 12 Alvin bamugjayo mu ddwaliro tugenda tukola ku by'okuziika twamutuusiza mu kkanisa eya St. Stephen's e Buddo nga tumusabira omwoyo gwe nga tudde ewaka. Naye mu kiro ky'olunaku olwo ennyini olwaddako olwo olwokusatu tugenda okulaba bampeereza message ku ssimu nga balaba ate girlfriend wa Alvin ali bweru akozesa essimu ye viewinga status z'abantu nga buli kimu ekigenda mu maaso eno ffe gye twafiiriddwa ng'akola ki akiraba. Teyajja kuziika anti ffe twali tumanyi nti baamututte kuwa
oba kumusiba oba malirizo ziika mujje mu following tumalirizo okuziika tujje tufollowing omusango kati twaziika lunaku lwakuna naye ku lwokusatu essaawa 7 ez'ekiro omuwala oyo yali out n'essimu ye era ne twewuunya kati nze obutali bumativu bwange mbutunuuliza ayi ogwe twakwasa omusango ogwo gye twagenda okuloopa kubanga ne bwe twamala okuziika tugezaako okunnyonnyola twagala okukola statement balinga batayagala tujjako statement tebaagala bagamba muzze kwono omwana wa mubuze eyeetuze ne tubagamba eyeetuze ne bitusobera kati munnange nga batandika batugamba ekikulu ffe twabanoonyeza n'obbanoonya tetwabalabye ate ng'omwana yali amaze okufa twabanoonyeza tetumanyi gye muli kyokka nga taata w'omwana yali yatuuka ku poliisi ne sisita wa Alvin ne babajjako statement baali babamanyi babalabyeko n'ennamba zaabwe ez'essimu baali bazireseeyo naye twewuunya okulaba nga bagamba nti balinga ababuuza muzze kukola ki muzze kwono omwana wa mubuzi eyeetuze ng'ani akibuuza ekyo kyatuluma nnyo ekyani yali akibuuza CID ku Jinja Road nange ndabagamba nze nina information gye ndeese nga olina information gye nali ndeese yeeno gye nsoose okugamba nti ekiro nga Alvin tannafa ayina be yali ayogera nabo ku ssimu message ze yali koodinga era omwana oyo gwe yali ayogera naye mukwano gw'essali n'ekiro ekyo namulaba yajja mu lumbe era ne mubuuza wabadde wayogeddeko na Alvin nti message mweziri muno mu ssimu biki naye nga ndaba akankana ne mugamba sisobola kubisoma naye byali bitya ng'abimpitiramu nga mugamba ate kati gwe mukwano gwa Alvin ate kati n'okola bwoti yakuyitiramu biki yaŋŋamba namubuuza ekibuuzo ekyasooka ne mubuuza Alvin wadde wayogeddeko naye oba nakkubirako ku ssimu oba n'omukubirako ko ye n'agamba ye message mweziri mu ssimu ko nze sisobola zisoma naye biki bye mwabadde mwogerako ko ye n'agamba maama byali bya last year nga bwatyo bw'aŋŋamba mbu byali bya last year tayagala kubyogera ko nze ne mubuuza lwaki obwedda nkukubira essimu nga nkugamba nti Alvin abadde ki ng'obeera essimu ogisalako ŋŋamba mbu tukyalina kyetumaliriza ate ng'omwana wange yafudde dda kubanga dokita naye ankubidde aŋŋamba bamututte mu ddwaliro nga yafudde dda ko yeena aŋŋamba mba nti dokita abadde tayagala tukubuulire bifudde muki bifudde ku Alvin ye yabadde ayagala abikugambe kati omulenzi yakkubiranga amasimu nga bali mu ddwaliro gwe bwe wakubanga amasimu bwe yakkwatanga baali mu ddwaliro baali mu ddwaliro essimu nze nazikubanga nze nali nkubanga nkubira ku ssimu ya mutabani wange essimu y'omutabani ani agirina yo essimu y'omutabani eri ku poliisi kati ate ebeerayo etya nga omusango nti fayiro tetambula effayiro oluvannyuma twagenda ne tubannyonnyola lwaki tuzze ne tubanga ababakako okutuggyako statement ne mbabuulira biri nti nze ekyaliwo nga Alvin tannafa kyaliwo ekitebe ekitibundi yankubira essimu ate ne dokita nankubira ate nabikya byonna nga bwe mbikugambye kati nga ngezaako okubaawa eki we batandikira okubaako okunoonyereza kwabwe kwe banaakutandikira naye nga tebaŋŋanya baŋŋamba ofiisi omu yaŋŋamba mbu gwe tomanyi Alvin we yafiiridde simanya tomanyi Alvin we yaviiridde waka ebibyo tetwagala biwuliriza ng'ayogera mukazi musajja nga mukazi era ye yanzijjako statement
nezooba naye kubanga nina bye nalinga mugamba okuwandiika ng'ate ye awandiika mu birala. Wajjinja Road era naye? Era naye Wajjinja. Bamuyitaani? Erinnya ly'oyo omukyala sirimanyi. So njagala wano tuddeyo ku Alvin. Alvin amala okufa. Mwategeera mutya nti ono omuwala ye yamusumuluddeyo waggulu? Omuwala bwe yabuuzibwa kwegamba bwe yali nga ali ku poliisi nga kyali ku ddwaliro, waliwo ba ofiisa aba ku poliisi eyawembuya abajja ne badduukirira, kubanga amala okugamba nti nno omwana yeesibye essuuka mu bulago ne yeetuga, n'amala n'amugjayo n'amala n'amuteeka wansi, yamwejjirayo, ye yamulaba. Omuwala muwanvu mweru, mutonotono muwanvu mweru. Yabagamba yasitula mayiti ani yabagamba? Bwe twali ku poliisi, oyo omuwala ye bw'ati bwe yayogera nti ye statement gye yagamba abasirikale. Mu statement ye gye yagamba abasirikale, ye yagamba nti yali taliiwo, agenze kukola research we, naye research we yali amukolera nga bw'olaba bwe tutudde wano nga ye nnyumba, naye ng'ate waggulu ennyumba ya kalina yali akolera waggulu. Kati yava waggulu n'ajja n'ayagala dropping embwa ebitabo bye, kwe kusanga Alvin nga yeehanginze. Naye ng'ate mu statement ye agamba nti baafunamu kale obutakkaanya nga Alvin amaze omusaba essimu ye, alabye ebyali mu ssimu between the girl n'oli mukwano gwa Alvin Sali. Ono omuwala ali girlfriend wa Alvin. Naye nga ne Sali akola ki? Naye amwagala. Kati bye baali exchanging ebigambo bye baali exchanging na Alvin ekiro, nga Alvin amugamba njagala kumbuulira mazima ekituufu omuwala omwagala. Abantu bonna mikwano gyange baŋŋamba omuwala omwagala, mubeera mwenna, mwebaka mwenna. Kati nga ye yeewakana, kati ate bwe yamala n'ambuulira amazima nti beeyagala, nti kituufu. Kati gwe buuza oyo omuwala, nze saagala kuwulira ebyo. Era ebyo bye twasinziirako okulowooza nti njagala wali eri omuwala agambye poliisi nti yeyajjayo mayiti waggulu, ajaze wansi. Bw'agiteeka wansi akuba ebifaananyi abisindikira Alice, sisita wa Alvin. Yasooka mukubira ssimu n'alaba nga tagikutte, n'amusindikira audio message, era message eyo tugirina mu ssimu kubanga Alice naye yaginforwardingira, ng'agamba nti mmwe mbakubira essimu temugikwata, njagala bagamba brother wammwe afudde, mugire mbawe location, nze simanyi na kyakkola, mbawe location mujje. Kati ekyo ekifaananyi kye yakuba, yakwatiramu n'ebigere bye, nga Alvin agudde wansi bw'ati. Ekifaananyi okyakirina? Ekifaananyi nkirina. Alice, ekifaananyi okirina? Kaakati bw'amala ascreaminga help munyambe, ng'amaze okukubira ono, amuweereza n'ebifaananyi, n'amala n'akuba enduulu. Nga tannakuba nduulu, yaleekaana landiredi w'ennyumba eyo abeera ku mpimpi, n'ajja alabe ogubadde. Kati bw'atuuka, landiredi agamba yamusanga aleze Alvin bw'ati mu ngalo ng'amutudde bw'ati ku bisambi. N'amubuuza ogubadde, n'amugamba musanze yeetugisizza ssuuka, byakoze bitya. Kaakati awo omuwala mu statement agamba yavaawo n'afulumako ebweru akubire ono Sali, mukwano gwa Alvin, amukubira essimu amugamba leeta emmotoka
tutwale Alvin mu ddwaliro, Alvin afudde. Kati awo nange bwe nakubira Alvin okumanya wa waali byebyo sali bye yaŋŋamba nti nze mbadde wakanga gyendi nga neebase era information gye yampa yali defensive nga ye alinga yeewozaako okulaga nti tabaddeewo. Nze mbadde wakanga neebase. Alvin Eunice nankubira essimu naŋŋamba nti nno Alvin afudde, leeta emmotoka tumutwale mu ddwaliro. Naye ebibuuzo bingi. Omuwala oyo yasobola atya okuwanula omuntu gw'agamba nti yeetuze n'amussa wansi bwogu, n'amusitula atya n'amuteeka wansi, n'amukuba ebifaananyi ali mu nju bwogu, n'amala n'akubira bano bwogu, era yaweereza ne messages mikwano gye n'abantu abalala ng'abaweereza audio egamba nti Alvin afudde, akomitinze suicide, n'agiweereza abantu abawerako. Kaakati ebyo byonna bibuuzo. Yafa atya? Kati poliisi ebayambye etya okuva omusango? Yafa ddi? Yafa ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omusanvu 2025. Kati ogw'omunaana ogw'omwenda 10 myezi 3 egiyiseewo tuli myezi 4 kumpi. Kati poliisi yakabagamba myezi egiyise olubereberye tetwafuna kuyambibwa kwonna. Era nembaako gye neekubira enduulu. Waliwo omukulu wa poliisi omu gwe nayogerako naye n'agamba kale katugenda kukola ku nsonga, n'akubira bekikwatako. Kati bwe yakubira bekikwatako bwe twabatuukirira ate bo baasooka kugamba mbu ekizibu mu complaininze from above. Naye ng'ekyatutwala complaininga from above twali tulaba nga tetuyambiddwa. Tebaagala tujjako statement, bagamba omwana wange yeetuga ng'ate ffe tulowooza nti omwana waffe tewaliiwo nsonga yali emwetuza. Era nga bwe tulaba nti Eunice agamba nti Alvin bw'amala okumuggyako essimu, mbu bwe yayingira yakonkona n'amuggyako essimu ye n'alaba messages ziri, baalina messages ezaalimu wakati w'omuwala oyo ne Sally. Bwe yaziraba ze zaabaviirako okutabuka ne bayomba. Era mu statement y'omuwala tagamba nti baalwana, ekyo takyogerako. Agamba Alvin yankwata emikono bw'ati n'annyigira ku kitanda, simanya n'ayagala okunsala. Owulira? Mbu ne mwegayirira n'ansonyiwa. Kati naffe ne twebuuza ate oba yamwegayirira n'amusonyiwa ate ne bareconcilinga after reconciliation kiki ate ekyaviirako Alvin okwetuga ng'oli agenza okukola research? Yes, bwe baamala reconciliation mbu omuwala mu statement yagamba nti yagenda n'anaaba. N'oli naye n'akwata ebitabo bye n'amugamba ngenze kukola research. N'ayambuka waggulu. Kati ate bw'aba akyali eyo waggulu nga bamugamba brother wo afunye accident, mbu waliwo eyamukubira. Bw'ajja okudropinga ebitabo agende mbu alabe ogubadde ku brother we, kwe kusanga ate Alvin nga yeehanginze. Kati neebuuza lwaki yeehanginga ng'ate baali barikonsayirinze? Oba omulenzi teyasonyiwa. N'ebyagundi brother we okufuna accident nabyo tetwamanya gye byakkira. Kati oluvannyuma nga tumaze okutuukirira abakulu baatuyamba bwe bati. Era neebaza omukulu oyo eyakubira regional CID essimu n'amugamba ayongere okwekenneenya akole follow up ku musango gwaffe. Era kati we tutuuse tubadde twakafuna just report ku postmortem ng'egamba nti omwana yafa kiziiro
era ne tests endala ze baakola zonna zaalinga 5 ku 6 ripooti baagindaga nga ziri negative naye ate nga ziraga nti teyeetuga ne dokita yatunnyonnyola ffe abazadde yannyonnyola taata w'abaana ne sisita wa Alvin nti omwana teyeetuga mu mutwale mu muziike naye poliisi eremerako bwe tugenda ku poliisi batugamba mbu oba okwetuga kwe kwaleeta suffocation naye nga kisoboka we nawuliridde nga obwongo bunuma nga mpulira ennaku ejjula okunzita ofiisa omu kwe kuŋŋamba nti ayinza okuba nga omwana ye yennyini ye yakola ki mbu ye yeesuffocatinga ne piro really ekyo kisoboka omusirikale yagambye ekyo ng'omusirikale bw'aŋŋamba mbu omwana yes bw'ayinza okuba yeesuffocatinga ne piro ne mugamba naye bannange when oxygen is cut off ddala osobola ne mugereza nga nkutte ensawo yange ey'omu ngalo ne ngyeteekako kuno nga mugereza nti oba katugeze eno ye piro ddala bw'obeera ng'owulira oziira bw'oti oyinza okukikola n'okibeerezaamu paka lwokati oxygen lwaggwawo ne wetta kisoboka kati ebigambo ebyo kati omuwala ye yakomyewooko ne mwogerako naye omuwala kyatujja enviiri ku mutwe biri byenkugambye nti ekiro ky'olunaku lwokusatu ssaawa 7 ogw'ekiro omuwala yalabika nga ali out yakomyewo ku poliisi alipootinga ku poliisi alipootinga bwe tutyo bwe tubiwulira okuva ewa IO mbu alipootinga buli wiiki simanya yasooka kuŋŋamba wiiki 2 kati ate juuzi yaŋŋamba wiiki naye ffe tetubimanyi bukakafu bwabyo era ofiisi oyo eyannyamba okutandika okulondoola ku musango yabuuza IO lwaki suspect mwamulekera essimu ye ne bagamba ki yamuddamu n'amugamba twasooka ne tugimulekera naye ate ne tumala ne tugimuggyako naye nga yabeera n'essimu ye for about a week kati baagimuggyako ne bagitwala ku poliisi kwe kutandika okukolako ku investigations ezo kati waba nga waliwo omusirikale ali mu kuyamba obutali bumativu bwo buliwa nze obutali bumativu bwange buli wano oluvannyuma lw'okulaba ripooti eyasooka ng'egamba nti omwana teyetta ne tufuna ripooti eyo nti omwana teyetta era ne bagezaako okukola investigations endala ripooti ey'okubiri eyafulumye nga zonna ziri negativu oba baasooka kulowooza oba bamuwa butwa oba baakola batya oba yakola batya abasawo babimanyi bingi nga byonna biri negative ne tutandika okwebuuza ekiziyiro kyava ku ki oba teyeetuga kati ate kyava ku ki n'afa awo we tuli omwana statement ye tennakyuka statement y'omuwala tesobola kukyuka kubanga tetunnabagenda mu kooti bakyakola okunoonyereza naye ye omuwala agamba mbu Alvin yeetuga era nabagereza n'abapoliisi nga tuli eyo mu woofiisi nenyimirira ne mbagamba nti Alvin yali muwanvu n'okusinga taata we omwango guno gubeera in most cases guyina 7 feet kati Alvin ayinza atya okuyimirira bw'ati neyeehanginga ewantu ewatali na kintu kyonna nti yakisiba okwo mbu yalinnya katebe mbu n'akasamba mu statement y'omuwala bw'agamba ebyo ne bibeera awo kyakubiri messages zonna ezikwatagana wakati wa Eunice ne Sally ez'omukwano ziraga nti
the day before Alvin passed on baali bapulaninze okwemiitinga Salinani ne Eunice era nga beewera era nga Sali agamba nti Alvin twegatte oba twagalane oba biki akkirize nti kituufu akyogere nti tweyagala nga kituufu twegatta nga bwe batyo bebeewera era nga ne Sali amusuubiza ngenda kugulira ice cream tugenda genda biki bikize era ebyo tombulira si mwana wa nnyoko biki era ne Eunice n'agamba nze namukyawa n'amubulookinga n'omubulookinga naye ate kaakati twebuuza Sali yayanguwa atya okujja ku siini batwala Alvin mu ddwaliro yali ludda wa ebibuuzo kwegamba munnange nga bwe nkunyonyode bingi Sali yajja mangu nnyo najja ne batwala Alvin mu ddwaliro nga bwe baali beekubidde Sali akolera mu kibuga mu kikuubo ne taata we era bwe baalinga bagenda ku ssomero beenoonangako ne Alvin nga batambula bonna taata wa Sali ye wamulabako taata wa Sali namulabako taata wa Sali namulabako yajjawo kewaka n'atukubagiza Sali baamuyita okukola statement ndowooza nga wayiseewo n'omwezi nga gumu n'ekitundu recently naye nga kye baali bagamba abapoliisi okukola nti Sali agibweko essimu agibweko statement nga IO abivuga sipiidi 2 kubanga namukubira nako nenjogerako naye naŋŋamba mbu Sali anti ali bize bulinga abaana bagenda okutandika okugenda ku ssomero mbu bali bize bali mu kiku anti akolera mu kikuubo bali bize IO nga ya investigating officer finally yamujjako statement era juzi bwe nagenzeeyo ku poliisi ne bandaganga n'essimu ya Sali baagimuddiza naye era neewuunya bamuddiza batya essimu ye ng'ate investigations tezinnaggwa bakyalina bye balina okuboyogera naye bw'omulaga nti toli mu mativu agamba ki agamba mbu babeera bize balina fayiro nnyingi mbu ebintu birwawo nnyo bwatyo bwaŋŋamba ne mbagamba nja kuba mugumiikiriza naye ekisinga okunnuma nti n'okutuusa essaawa ya leero nga bamaze okufuna reports 2 era bakyagamba nti ki omwana wange yeetuga ate nga ripooti z'abasawo ba certified professional surgeons baakebera omwana lwaki ripooti y'abasawo contradictinga ne ripooti yaani ya suspect ye suspect mu ripooti ye mu statement ye yagamba omwana wange yeetuga yakomitinga suicide kati ate bagenda okufulumya postmortem report egamba nti omwana teyakola ki teyeetuga kati twebuuza kiki ekyaleeta suffocation wayogerako ne bazadde ba Eunice omuwala suspect omuwala okuva omwana wange we yafa nze simulabanga nako siyogeranga nako n'okuziika teyaziika n'abeewaabwe bazadde b'omuwala tebatukubiranga nako na ku ssimu kutugambako nti obanga kitalo oba ki kyekimu n'abasali kubanga owa Sali ye yajja n'akubagiza naye Sali ng'eyali best friend wa Alvin naye tankubirangako ku ssimu kuŋŋamba nti oba maama kati oli otya kusinziira ku kyokya kye nnagwako teri omuwala ye takubirangako yadde yakoma baweereza omulenzi yakoma mu kuziika ye yaziika ngamba omuwala gwe mususpect omuwala teyajja na kuziika kati abazadde nabo temubamanyi abeerawo omuwala abazadde banaye bino bisesa bwe ŋŋenda ku poliisi okukola statement nze nga neetutteyo tiwali yali ampise waali wamaze okuyitawo weeks ezi singa weeks 2 wiiki ng'emu
yazigenda mu 2 weeks nasanga omuwala Eunice ne taata we nga bali mu compound yaki ya police au ku Jinja Road. Ne mbayitako bali batuddenga wali omuwala ye gwe nali mmanyi naye ne taata we gwe yali naye mweru nga kitaawe baali bafaanagana era n'endowooza nti alabika ye kitaawe. Era bwe twali eyo nali ne muwala wange Alice tugenza okukola statement ne batuyitako. Tebaatunyega naffe tetwabanyega naye mu kukola statement waaliwo embirigo bye twalinga tubagamba aba CID nti byaliwo ebiti n'ebiti kale nga tugezaako okunarratinga biki ebyaliwo bye twali tumanyi ku Eunice ebyemabega ebisobola okutusembereza ku nsonga eyo nti ddala kino kisoboka okubaawo. Twalinga tubigezaako okubyogera era lumu oyo Eunice yakwata akaso n'ayagala okukafumita Alvin bwe yakabaka bw'ati omuwala n'akamusikako ne kamusala mu kibatu ne kasala omulenzi Alvin mutabani wange era ekyo tekyamumalira oyo omuwala n'aluma Alvin amannyo ne gasigala wano ne wano. Kagamba omuwala yali violent nali ngezaako okutegeeza ba CID nti ebye twali tumanyi ku muwala oyo previously nga Alvin bamusala yajja n'aŋŋamba era ne mugamba kiki lwaki mutuuse ku kino omuwala oyo mwesonyiwe ne taata we n'ayogera naye n'agamba omuwala oyo muveeko omuwala oyo mukambwe omuwala oyo ajja kutuusa ku kyokya naye nga tufuuyira ndiga mulere omulenzi mutabani wange yali ayagala nnyo omuwala oyo. Kaakati ebyo byaliwo era obutakkaanya bwabwe bwonna bwali buva ku muvubuka oli Sally yali yatandika dde okwana Eunice mu 2024 okusinziira ku bye tugenze tuzuula. Kaakati bazadde ba Eunice bo babeera nabo muno mu kampuni Shema kubanga bwe nayitibwa ku poliisi nga ngenza okwemulugunya ewa RPC ne mutegeeza ku nsonga zange era neebaza ne RPC w'e Kawempe kubanga naye ye yankonectinga ku RPC wa Jinja Road ne mutegeeza ensonga zange. Kati ne muwulira ng'agamba abasajja be baakola ensobi. Saategeera nsobi ki yali ayogera mu Lunyankole teyagenda mu maaso ng'abyogera. Naye bwe yabuuza ku DPC nti omusango gwona omulenzi Alvin ye yafiira embuyo wa Mubzi ogumanyiiko nga DPC amugamba nze ngumanyi si gwe guno ogwakana akawala akazaalibwa Shema taata waako director ne regional CID naye yaliwo nga naye agamba kozi mwenna muveeyo. Kati ye deputy RPC ye n'agamba nze mbadde sibimanyiiko kijja kitya nga simanyi ku musango guno. Era awo ne mpulira nga neebuuza ebibuuzo mu mutima ku station omukulu wa station n'aba nga tamanyi kigenda mu maaso ku station ye era ne tu-organizinga okumiitinga weewaawo abamu tebaaliwo kati mweyo meeting mwe baabuuliza RPC nti lwaki mwe baabuuliza mwe baabuuliza IO lwaki omuwala suspect mwamulekera essimu lwaki mwamuta mangu nnyo. Ebibuuzo byaliwo n'abaako engeri gy'abiddaddamu ng'agamba twali tugimulekedde naye oluvannyuma twagimuggyako. Nze okwemulugunya kwange kuli ku IO engeri gyakuttemu omusango gw'omwana wange njagala bwenkanya naye nga bwe ntunuulira ebintu nga bwe bitambula ndaba nga batanfuddeeko kuva wansi ne OCCID omwami Edema ASP Edema yoyo yennyini eyabuuza eyagamba
nga bamuyise mu office ya deputy RPC mbu the problem these people reported the case Simanya from above. I was looking for these parents and I couldn't get them. Really? Police nga emanyi omulimo gwayo esobola okulemererwa okunoonya ekizibu we kyagudde. Era n'abantu abagendayo okukola statement bayomba nabo. Senga w'omwana yagenda n'akola statement era naye n'ayomba n'omusirikale. Kugamba kuwandiika bina ate owandiika birala. Family eri erinamu ku ssente. Family eyo erabika erinamu ku ssente kubanga nze okusinziira ebintu nga bwe bitambula. Kirabika erinamu. Kubanga tebali polisi y'oku side ya Jinja Road balinga abatali kuki? Abalinga balinamu engeri ya kyekubiira. Mulaba omusango teguli balanced. Teguli balanced ekyamazima. Naye nga bagezaako okukola ki? Kati wano oyagala basaba ki ekikuleese wano? Nze nsaba buyambi. Okusinziira nga bwe mba nnyonnyodde sitoole y'omwana wange, okufa kw'omwana wange. Omuntu yenna muzira kisa asobola okunnyamba. Sobola okufuna obwenkanya. Mwaniriza. Nsaba Katonda ampe abantu abasobola okunnyamba musango guno. Sobola okufuna obwenkanya. Twagala kumanya suffocation yava ku ki? Omwana yafa atya? Kubanga report ze tufunyeeko zo ziraga nti suspect eyeetooloolerwako yoyo yennyini omuwala eyali ne Alvin mu nnyumba. Babiri. Naye ekinnuma oluvannyuma lw'okufunako ku information oba okunoonyereza okugenze kubaawo omuwala ali bweru. Okunoonyereza kuno kwonna kwandibadde kugenda mu maaso ng'omuwala bamusibye nga suspect omulala yenna. Naye ekinnuma omusango gwa mada naye beesiba ku kiri nti omwana yeetuga ye ASP Edema yaŋŋamba. Bwe namubuuza ate lwaki kiri bwe kiti ne bwe kiti omususpect taliiwo n'agamba mbu basooka kufuna bujulizi obumala balyoke bakole ki basibe omuntu mbu tebasobola kusiba muntu banga liwanvu nga tebannaba kufuna bujulizi bumala. Ebbanga lye yali agamba zaali 48 hours. Naye ekyamazima ne 48 hours tezaawera. Kubanga Alvin yafa kawungeezi ka Lwakubiri naye ku Lwokusatu ssaawa 7 nga omuwala ali bweru. Simanyi oba essimu yali agikozeseza mu kkomera naye up to now yateebwa. Ekirala nga abazadde tebannaba kutubaako kye batubuuza amawulire gaafuluma ag'obulimba. Ensonga lwaki ngamba nti ga bulimba. New Vision yawandiika amawulire ku mutabani wange ne bagamba Mubs student dies after girlfriend's visit. Ennyumba eri Alvin gye yafiira omuwala ye yali agibeeramu. That time Alvin yaviiranga waka. Naye ate lwaki bagamba nti omuwala ye yali akyalidde ani? Omulenzi. Era ne bata omuwala nga bagamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso, omuwala agenda kukola bibuuzo, ali mu kukola bibuuzo, ate nga mu kiseera ekyo mutabani wange yali waka nga bali mu luwummula nga tewaliyo na bibuuzo bigenda mu maaso. Naye ne poliisi n'emuta nga bagamba mbu agenda kukola bibuuzo. Munaye mbu bagenda kusigala nga bagoberera omusango. Kale n'empulira nga kati New Vision mwaginoonyaako ne mubabuuza story gye baakoze. New Vision ekyanguza amawulire gano nga njagala ngende
ndabe ani yawandiika amawulire gano. In fact nali njagala kusiuwinga this false information eyali mu mawulire nga bawandiika ebintu nga ffe ne bazadde tebatukontaktinze tebamanyi kiki ate ne gafuluma mangu nnyo. Simanyi ani yabawa mawulire ago. Kyekyanguza amawulire ago ne ngatereka ne ngamba ekiseera bwe kinaatuuka kubanga embeera gye mbaddemu ekyamazima nga mbi nnyo. Pisibwa bubi, sula bubi, ebirowoozo by'omwana wange ne mpulira nga sinnaba kweteekateeka bulungi kukola ki kulumba b'amawulire. Naye nga y'ensonga eyo nagula amawulire nga njagala nabo obasuuwinge. Mbasuuwinge aba New Vision. Aba New Vision. Anti wano baba New Vision bawandiika ne bagamba birungi bamuta on bond agenda akola ebibuuzo. Mbwagenda akola ebibuuzo. Naye ebibuuzo ki? Abaana baali mu luwummula. Abaana baali mu luwummula ne Alvin yali yakola ebibuuzo era naye ng'ali mu luwummula. Twali naye waka. Tukola naye naffe tukola mu kibuga. Naye ku olwo ngeri gye nali omulwadde Alvin yali tagenze mu kibuga ng'alina okundabirira kubanga eggulo limu ye yamperekerako ne mu ddwaliro. Nalinnya naye ka pikipiki ne tugenda mu ddwaliro ekyengera ankwatiddeko ensawo yange nga siri bulungi ku lunaku olwa Mmande. So kati mwagala omusango babagamba guvaawo ddyo gusindika mu kkooti. Batugamba okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kati kye baliko ekyokunoonyerezaako be bantu abaakuba ku masimu ago. Kye baagala okunoonyerezaako. Naye bwe nnabadde nga ntudde n'abakulu kuba jjo bampita ne bandaga ripooti eyabadde yakafuluma ku kunoonyereza kwe banoonyerezaako nga Eunice Birungi oba yakola additional statement kubanga ekyo tekyaliwo mu lubereberye nga omusango ng'omwana yakafa. Lwe naddayo ku poliisi IO yaŋŋamba nti Eunice Birungi yagamba nti yafuna suicidal note eraga nti Alvin yagamba you are the reason why I have done this. Lwaki yesse mu mwezi ki yagibawadde disi? Yagituwa mu mwezi ogwo ogw'omusanvu nga guggwako kubanga yafa gutandika naye nga guggwako ebigambo ebyo lwe yabiŋŋamba. Kati okunoonyereza bwe kwagenda mu maaso oba Birungi ate Birungi nze sisisinkanangako naye okujjako mulengera nga azze ku poliisi. Kati baakuwa suicidal note eno gisomako? Suicidal note eyo nagisomako. Ng'egamba etya? Ng'egamba you are the reason why I've done this. Message endala egamba message endala oba mu suicidal note omwo mwenye? No, suicidal note ziri bbiri. Esooka egamba you are the reason why I'm doing this. Alvin ye yagikola ki? Ye yagiwandiika. Naye n'atagisendinga. Nati ng'olwo yali mu WhatsApp. Yali mu WhatsApp z'essimu kubanga essimu zaabwe baazitwala ku poliisi bazikebere. Ekyasinze okunnuma kwe kulaba nga ziri messages omuwala Eunice ze yasindikira abantu ab'enjawulo 6 contacts. In fact there were 7. Emu yali ndala. Naye message emu audio message gye yaweereza abantu nga 6 nga mwe muli ne brother we mwe muli ne Alice nani zonna yazisindika ku budde bwe bumu kubanga yali audio. Yaliwo ssaawa 10 yaliwo ssaawa 10 onfuna
audio naye ate eno mu maaso abika nti Alvin afudde kati ate eno mu maaso report eraga nti suicidal note gye bamuwandiikira Alvin gyagamba mbu omuwala gyagamba mbu Alvin yagimusendingira yaliwo ku ssaawa 11 n'eddakiika 3 ng'ate Alvin yali yafudde bifo kati ne neebuuza omuntu yafudde ssaawa 10 n'eddakiika 46 n'obutikitiki obugwamu we yaweerereza message so si we yafiiridde let's assume nti yali yamaze okufa kuba naweereza message kuba naye yamusanga afudde kati bw'aweereza ezo message ate suicidal note gyagamba nti yegwe nsonga lwaki neekoze kino yo yaliwo ku 11 n'eddakiika ezigwamu ekyo bwakimubuuza yakinyonnyodde nakibuuziza IO naŋŋamba Alvin bwe yali yeebasaawo wansi ng'akutte essimu mu ngalo mbu yali amaze okuwandiika eyo suicidal note mbu naye nga tannagisendinga IO nga bw'aŋŋamba ne mugamba kaakati yagisendinga atya ng'ate yali amaze okufa kyakubiri omuwala yali yaŋŋamba nti password y'essimu ya Alvin yali tebagimanyi kubanga omuwala yabagamba mbu ye yali amanyi face ID mbu naye nga tamanyi password ya Alvin kati neebuuza emirundi gye baakozesa essimu ya Alvin nga bakommunikatinga ku ssimu ya Sally nga Alvin amaze okufa baakozesa batya essimu ya Alvin nga baali tebamanyi password anti baali balina face ID kitegeeza bagimuteekangako ku face bagimuteekangako ku face ng'afudde bw'oba ofudde ng'ozibiriza face ID eba ekyakola nga amaaso tegatunula kwegamba bibuuzo bingi oba wamubuuzizza nti eno lwaki yasaa 11 nagamba oli teyagisindika kati ate ani yagisindikira omuwala bwe namubuuza bwe ntyo nanziramu naŋŋamba nti mbu Alvin yali yeebase bw'ati mbu ng'essimu eri mu ngalo mbu kirabika mbu yataapinga mu ngalo n'agikola ki n'agisindika bwe nagambye naye ekyo kisoboka biki n'enchwachwana naŋŋamba tugende mu maaso ne ripooti ebyo ojja bibuuza Eunice nga mugenze mu kkooti bwatyo bwe yanzizeemu bwatyo bwe yanzizeemu omusango nga gutambuza bulungi naye kati kasita gambye nti gugenda mu kkooti nze nsaba Katonda omusango oba waliyo omuntu yenna asobola okutuyambako tugoberere omusango ogwo wabeewo obwenkanya musango gugende paka mu kkooti saagala kuwulira ebyo nti ate fayiro yabuze ate byakoze bitya ebyo saagala mbiwulire njagala olina okuba serious fayiro obutabula bannyambe nze ndi serious kyova olaba nfuddeyo nnyo okulondoola so omukulu wa poliisi ndowooza yayinza okuyamba wandigenze enaggulu n'osaba appointment n'ebintu byo byonna nabiki nawa we mutuuse n'omubuulira ensonga zo ne IO kyayakakugamba as of now n'omubuulira nabiki ebiriwo n'ocomplaininganga fayiro yo bwerisiro n'olaba saba mukama akuteeremu obwangu so bwe bityo bwe biri maama ono eno gundi yakusuuwinga ba New Vision maama mwetegefu nnyo okubasuuwinga akakuuma kano nga bujulizi nagula na kopi 2 eno just gye ntambula nayo naye erinda wagitereka empya natereka anti omusango teguvunda New Vision ojja faafaagana nayo ate naye bw'obeera serious osobola basuuwinga singa oba okakasa nti bye bawandiika ku mwana wo si bituufu bwe kiri so kale katubeerekereze
maama tumusabire afune obwenkanya ate ne IO w'Ejjinja Road naawe okole ekyo ekikusuubirwamu ng'omusirikale otambuza amazima we galina okubeera na buli omu yeetaaga obwenkanya omuwa obwenkanya bwe birungi bw'aba teyatta muntu omuwa obwenkanya ne baana abakomplaininga maama ne famire ye n'omwana ow'obulenzi yafa Alvin naye omuwa obwenkanya bwe gyali buli omu obeere ng'omusetolinze ekyo kikufuula omusirikale omulungi ayagaliza eggwanga lye era asaavinga bannayuganda banne mu mbeera esinga okubeera ennungi so tukusaba IO ali mu musango guno omusango gutambuze bulungi yes katukusabire Katonda akuyambeko nga bwe wagambye nti bajja byebuuza nga basinkanye mu kkooti tusaba ne mu mbeera yonna oleme kubeerako na sayidi obeere musirikale akolera bannayuganda bonna si bannayuganda abamu buli omu nga bwe bali mu musango afune obwenkanya obwo obutuufu nga tewali anyigiriziddwa ate nga tewali gwe beekubiridde sayidi musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.